Abooluganda bakona emikwano beetebe mu kwa by'olumbe lwe yali mu Nakatemba era yaliko omubaka wa Lubaga South Paul Katolo Bwama nga balwabiriza mu maka ge agasangibwa e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Abasuze mu lombe luno basuze bayimba ennyimba z'omugenzi okumujjukira. Abamu ku bateesiteesi era bakalabala b'olumbe luno kubaddeko omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko ne Munnakatemba Abe Mukiibi ngono yali akola n'omugenzi ku leediyo ya Ssaabasajja. Ku makya Conrad Ssaabwe Lubwama asiddwako ng'omusika w'omugenzi nga Juliet Nalubwama yateereddwako nga Lubuga. Ssaabwe asumikiddwa Abbas Mpanga nga basibiridde entanda ey'okutambulira mu bigere eby'omugenzi. Obeeranga n'amatu abiri n'owuliriza ebifa ebugwanjuba n'ebuvanjuba awo nno n'osooka osirika nabyo kyekikutu ekyo by'omaze okusengejja by'obuulira abantu. Godfrey Muhirwa owa Yamaha Center Mundeeba ne Hajja Abdallah Ssemakula basinzidde mu lombe luno ne bakubiriza bannabyabufuzi bulijjo okuleka omukululo. Twakolanga puroguramu naye babiri nga tugituuma abasimugozi naye abantu bayagala nnyo puroguramu eyo. Kato yanjagala nnyo nnyo. Katolo Bwama yali munywanyi wange ng'alina engeri gy'ajja n'atunnyonnyolamu ebintu naye Katolo Bwama omule mirembe. Obwakabaka bukiikiriddwa omwogezi waabwo Oweekitiibwa Israel Kazibe Kitooke. Omubaka Nsereko ayogedde ku mugenzi n'akubiriza abantu bulijjo okubeera n'emikwano egibagattako. Kato yali mugatta w'abantu mbalaba ab'ebibiina ebyenjawulo bwenna muli wano, ab'NRM, aba NUP, ab'FDC, aba DP, aba Solida Democratic Alliance, naffe aba Revolutionary Front naffe tuli wano. Oweekitiibwa Kitooke asiimye emirimu Katonda gye yakozesa omugenzi bw'ati n'akubiriza bannabitone bulijjo okutambuliranga mu kkubo eggolokofu ate baagala Obwakabaka. Obwakabaka tusoosoowazza mu mwaka guno ebintu bisatu: okukola n'obunyiikivu, okukola n'okwagala, okukola n'obwerufu. Omusika Ssaabwe yeebazizza bonna ababeereddewo okuva omugenzi lwe yafa. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu bonna okuviira ddala ku organizing team ekulembeddwaho Honorable Nsereko n'ojja ku bibiina bya Katemba Muzeedi yazannyiramu ebibiina by'okuyimba n'ovaawo n'odda ku Bwakabaka bwa Buganda. Hidaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ente yiyo bagirye evudde mu Yamaha Center.